Hello my beautiful people, natembaniriza okuda Fame Lab. Bannange mwebale kutulaba, mwebale kulikinga videos zaffe ze tu-uploadinga, mwebale nnyo na kutufollowinga. Mutuwa vibe, keep liking, keep commenting, keep subscribing and keep telling your friend to tell a friend to the Fame Lab. Program eriko bw'otagirabe ogenda wa. Well, nze Renny okubanga nkutuusaako byonna era nga bulijjo omulamu gwaffe ogw'olunaku lwaleero tugenda kuba tutunuulira talent okwawukanako wetubadde tukola videos ez'enjawulo. Leero tugenda kutunuulira ekitone ky'omuntu kiyinza muyamba kitya. Omuntu ayogera ekitone gwali eyandaba olunaku lwaleero opikinga ki? Bwe njogera talent njogera ku muyimbi nayo talent Katonda aba yagikuwa. Njogera ku musambi w'omupiira, abasambi b'omupiira nabo ba celebrities obadde tokimanyi nabo ba celebu. Well, tugenda kuba tutambuliramu eyo line era nga bulijjo twegattibwako omukugu oba muyite music analyst era nga yagenda okubanga ayogeramu naffe oba nga awayamu naffe olunaku lwaleero. Gwe kyoba okola kusigalako nga weekomiddeko osobole okumanya ebirungi bye tuba tukuleetedde. Sansukulala nange obasanga akulaba olunaku lwaleero omulundi ogusooka nsaba mweyanjulire kasonga gwegusooka akulaba omulundi gwe ogusooka. Okay. Amanya batutayekolera the number one music analyst in Uganda. Mbebaza okubeera ku programu eno ebbanga lyonna mwebale kunnyiranga nga mbaga nyongera okubeebaza okutambula nange emyaka 17 si mitono. Olwaleero nzizembeeko kyengattako kumanya kwammwe saagala baleka kyekimu nga bwe mbasanze. Omuntu akulaba omulundi ogusooka nga bwe njogedde nsaba omubuulire okola biki kwegamba asobole okutegeera omuntu oyo yennyini ow'enjawulo gwe tuli. Nkola music, ndi manager abayimbi, ndi music analyst. Yes. Ndowooza n'ebivulu tegeka ndi bivu promoter. Kati tuli mu kifo kituufu. Well, awo wennyini we tugenda okuba nga tusinziira olunaku lwaleero ng'omulabi wa the Fame Lab. Gwe ky'oba olina okukola kwe kusubscribinga olikinge ate olekewo n'obubaka bwe tujja kuba tubusoma. Well, nga bwe nayogedde mu ntandikwa nti tugenda kuba tutunuulira ekitone ky'omuntu oba giyite talent. Bwe wogiwulira otegeeramu oti nga tetunaba kweyongerayo ku mulamwa. Nsaba mukugu waffe asobole okuba ng'akutangazaamu. Talent nyinza ogiyita ekintu Katonda kyakuwa oba ekyobugagga ky'olina nga tewakisoma, nga tewakigulirira, nga tewakisikira. Mukama yakola ki? Ekikuwa buuli. So kye bayita talent, naye nga ekisinga obukulu mu talent si zonna eziba mu nsi eno. Wabaako ekira ku ginnaayo nti omupiira, music wabaawo ekikira ku kinnakyo. Yes. Awo wennyini we njagala tusinziire ku music tuleme okuva nnyo ku mulamwa music n'omupiira engeri gye biri ennyo nti bikolayidinga nti wotunulira ba celebrities baffe oba abayimbi baffe ensangi zino osanga nga tulabye Eddie Kenzo amanyi okusamba omupiira, bayimbi bangi, Gravity Omutujju alina ekitone ky'omupiira. Eyo layini we njagala tusinziire. Owaki abayimbi ensangi zino bakolayidinze nnyo ne bava mu mupiira ate ne badda mu music asinga omupiira okufuna? No, bazuula amazima nti Mukama bw'akuwa ekitone ky'okuyimba oba tokyalina kirala ky'omubanja, buli kimu aba akikuwa, bwe kisigadde kiba kyakukozesa. Kubanga toyinza comparinga muyimbi omuzannyi wa mupiira. Kankulage nze amaanyi ga music n'omuzannyi w'omupiira bwe yali omuto, maama we bwe yabanga akaabanga muto, maama we okumusirisa yamuyimbiranga kayimba Ikaw baby, obitegeera ebintu ng'ebyo. So teyamusambiranga mupiira ti omwana nga akole ki? Asirike. Ekirala omuyimbi takaddewa. Omuyimbi ayingira ne talent mu ntaana. Omuyimbi eri wamala yafa alina emyaka gyali 69 naye ng'akyayimba. Wano mu Uganda tulina abaana nga ba Hakimu Magumba ku myaka 35 nga bawumbudde muki omupiira. So obatumira bali mu myaka gy'abalutaaya bakyakola ki? Kulaga amaanyi ga talent y'okuyimba ntodigeza ku byamupiira. Omusambi w'omupiira e Bungereza ku myaka 33 aba muzeeyi wa kaasi Amani Basudde yafuna ettutumu nga wa myaka 29.
mu bufunze omuzannyo omuyimbi aba atandika butambisi ow'omupiira ali mu kukola ki mu kuwummula. Ekirala omuyimbi tafa. Kankuwa ekyokulabirako ekya ono guy ono yali mu America bamuyitanga Jim Reeves. Yabeerawo okuva ndowooza mu gy'asatu paka mu gy'enkaaga we yafiira. Olwaliwo tukyasobola okukola ki omwogerako. Kakati njagala gwe omulabi ali eyo ombuulire omuzannyi w'omupiira mu ttiimu ya Bungereza nga togugolinze eyaliwo 1993 kulaga nti omuyimbi takola ki tafa. That's why nti n'abedda tokyasobola bakola ki okubajjukira ate nga abazannyi b'omupiira omanya wa mulembe gwo. Kati ate nekira omuyimbi asobola okufa n'asinga amaanyi omuzannyi w'omupiira akyali omulamu yawummula. Gwe kyogamba kakati muzannyi ky'omupiira yawummula Van Nistelrooy asinga Bob Marley amaanyi, asinga Michael Jackson amaanyi. Bazannyi ki ab'omupiira bomanyi wano mu Africa? Samuel Eto'o oyinza okugamba nti asinga Brenda Fassie amaanyi wano mu Africa? Tekisoboka. So omuyimbi tafa. Ebintu bino tebiriimu mukisa nti omukisa gukutte. Of course bitandikira mu kiseera. Buli kimu kitandikira mu mukisa. Neba business nga yakookya mipiira nga yakola ki yatandikira mu ki mukisa. At the end of the day tuteeka ku minzaani tulaba ekikoze ki ekisinze. Ekirala nti omuzannyi w'omupiira oyo agamba nti omupiira gusinga music amaanyi. Teerabira nti naye lwalifa mu ntaana agenda na music sina mupiira. Weewaawo bayinza omutwala ku kasaawe ne bamuzannyira bafaza bagenda muyimbira kitambiro kya misa tebagenda muzannyira mupiira. Ge maanyi ga music gengezaako okukulaga nti ne mu kkanisa okusinza kutambulira ku music si ku mupiira. Njagala weegendereze nnyo kkanisa z'abalokole. Golowooza lwaki nga bagizimba bwe batuuka okujingira basoosayo bidongo si mupiira? Because bamanyi music yahitinga mangu obwongo bw'omuntu, kyekintu ky'osobola okuyisizaamu amangu obubaka omuntu n'akola ki n'apiikinga. Bw'owuliriza oluyimba lwa n'omukyala ye Betty Namaganda tunakusinza tunakuwati naye kuba tuli batonyo gy'oludoozi oluyimba olwo lumanyi. Kakati oluyimba olwo bw'oluwuliriza ng'oli mu kkanisa Mwoyo Mutukuvu akka okuyimba kuli ow'emyoyo oluwuliriza ne lukuba wenna omutima n'ogussaayo. Bw'oba n'ebizibu otandika okuwulira Mwoyo Mutukuvu ng'akola tulaba nti n'abanyumirwa emipiira osanga nga ekibanda kikubyeko n'osanga nga club zikubyeko. Teri aganye kubanga n'omuyimbi sometimes era agyanalawo ki naye nze nkulaza amaanyi ga music. First of all n'omuzannyi w'omupiira lwalifa agenda na music muntana kabe basiraamu bajja kuyimba la ilaha illallah la ilaha illallah. Yanditegeereddewo nti bannaye Katonda yampa ekitone kino eky'okuyimba nsinziira ku kyokumanya nti kuba abantu abasinga bali eyo naye nga teyeemanyi simanyi ddiro weezuula naye nga okuva obuto oba weemanyi. Ekyambadde nkulaga biki omuyimbi byasinga talenti y'omupiira, talenti y'okuyimba kyesinga ey'omupiira. Talenti y'omupiira esobola okukozesebwa ey'okuyimba esobola okukozesebwa mu kukampeyinga ddala bannabyabufuzi. Teri munnabyabufuzi asobola kukeera ku makya n'agamba omusambi w'omupiira ti nsambiraayo omupiira gunoonyeza akalulu era agamba muyimbi nti Yodaman nyimbiraayo Kameria ngende nkakozesa emawokota kanoonyeza akati akalulu. So tajja kugamba Falukumia sambiraayo omupiira gunoonyeza akalulu. Ekirala music alina obusobozi obusuula gavumenti temupoliticizinga ensonga eno. Music e South Africa mu biseera bya apartheid ye yalwana olutalo olw'okwenonola. Mandela yabanga mu kkomera ngeno bakiko Kimola bayimba We Miss Manero obitegeera ba Yvonne Chaka bayimba Motherland ba
ba Lady Smith Black Mambas oba omanyi oluyimba lwe bayita The Lion is Sleep Tonight yanga bayimba bw'otunuulira bangi South Africa bakola ki bayimba bakozesa music okununula eggwanga lyabwe so tebakozesa mupiira okununula eggwanga lyabwe kubeera kyali tekisoboka akyala omuzannyi w'omupiira asobola okukozesa amaanyi ge g'alina mu mupiira oba okwogerako ku nsonga eba eriwo naye ate omupiira tegusobola kukyusa mbeera onfuna kubanga era omupiira bw'onojja mu kisaawe era still ojja kuteekako ka t-shirt oba free Bobi Wine wabula nze ate akiyimbyeko nenkulaga n'obulabo obuli mu kusiba Bobi Wine nenkinyonnyola ojja piikinga ki mangu kankuwe ekyokulabirako ky'omwana Adam Mulwana yayimbira Dr. Besigye akayimba toka kwa balabala nti kati bw'opimamu nga Besigye bamusibye ali mu kkomera niwabaawo ekimotoka kijja kikuba oluyimba toka kwa balabala tuli oba mu kangamba okwekalakaasa anabyabufuzi kino temukivugira ku saidi yamu kaakati omwana ka feeling akatono ke yateeka mu dokitaali kakumala okukwata ejjinja n'okuba omusirikale kamala okulinnyisa obusimu bw'obusungu osegeera so ago ge maanyi ga music so toyinza kujja ng'osamba mupiira ojja golinga mutegundi so music yeyogerera omuyimbi yandibadde asset nnene eri eggwanga nnyo ekirala omupiira tebagula ba replay mulundi gusukka gumu osobola okulaba omupiira maniyo ng'esamba Arsenal oyinza okuba olinamu gw'otaategedde bulungi noddayo ka replay naye kiba kikomyewa awo vidiyo y'omuyimbi ogizannya omulundi gumu togizannya mulundi ekira music yeebasa n'ebizibu byo n'omukakkaniramu omupiira tebagukakkaniramu nedda amaanyi ga music gaalaga wala nti ne bwemba nina gwempalana nsobola okukozesa music okunnwanira entalo zange zenga situuse ekyokulabirako abakyala ku mizigo babeerawo nga baagala ku musajja omu ogenda okuwulira onaaweereza akayimba kiki yonvuma baako siivuganye naawe omulala naaweereza spare tire osegeera so music ye bwatyo osobola omuweereza omuntu n'afuna obubaka bwo nga gwe toyogedde omupiira tebaguweereza muntu teguliimu bubaka kutegeeza muntu kyoyagala kukola ki mutegeeza ffe tukwana abakazi naye bakwana tebakuweerezangako kukayimba swaza stan tebakuweerezangako kukayimba babuweereza bali bakuweerezaako ku mupiira bebi nkwagala nnyo mupiira gugolaba kisoboka tekisoboka ekirala omuzannyi w'omupiira oyo omulaba ng'ali mu kisaawe azannya mupiira ate naye okumuzzaamu moral bamuyimbira buyimba bolo wafe oyo bitegeera gemaanyi g'omupiira g'omukuyimba nti n'omuzannyi w'omupiira okufuna amaanyi mumuwaanira mu nnyimba tulina abaana obitegeera mwabeerako mupiira so ate omuyimbi okufuna mulaalo tebamuzannyira mupiira kusegeera kyengezaako okulaga gemaanyi g'okuyimba genjogerako temuddanga muggageraageranya ku kintu kyonna katutunuulira abayimbi bano abayimbi bano tubalabye nti most of the times omusanga nti ayimba ate alina ekitone kye kiri ekyomupiira waliwo abayimbi botunuulira nga tumulabyeko mu saidi y'omupiira nga teyandibadde asigala eyo n'ava mu kuyimba kugamba n'abeera mu mupiira waliwo abayimbi bosobola omumenya n'ogamba nti ono yeyandibadde asigala yeeyo anti nnyinza omumenya nga ate olwedde ali successful eno gyali ngeri ensi eri mujjukira wa gyali so sirina gwe ngenda songa mu kuba bonna bemmanyi bali successful Lutaaya Dirisa Kenzo n'abalala bali successful so siyinza basonga mu ngalo naye nga kyemmanyi abamu ku bali eno mu kuyimba nga baaliko omupiira singa kati baawummula dda naye ate olwaleero bakyakwaza ekira teweerabira nti omuyimbi aba ne copyright ku kiyiiye ekyo emirundi ebiri ku video ne audio
omupiira alina audio actually omupiira n'amanyi ge gali mu kisaawe omuzannyo omupiira lwatazannye taba namaanyi era talina kyagamba bantu omuyimbi awandiika akayimba kabasiima ogenze neyetuulire wakaawo nekatambuza meseje eyo yonna ye ngaaliwa wakaawe so temuddangamu bambi kugeraageranya kitone kya kuyimba ku kitone kya mupiira weewaawo byonna bitone by'amaanyi naye toyinza kugeraageranya kitone ekiwangaala myaka 10 ku kitone ekiwangaala obulamu bwo bwonna. Tudde ku nfuna tulabye abayimbi bakifunyemu omuntu akaenda kumakya naye oluyimba lwe ne lutambula ne lubuna amayumba bwe ne lumukolera n'omusambi w'omupiira omuntu wasalawo n'agamba nti njoyininza omupiira tubalabe bangi abali successful katuwenge ku nfuna yaabwe abantu baneeno bakugamba enfuna yaabwe yimiridde eti weewaawo nti omupiira asobola okuba naye afuna kozi afuna obulango afuna ki n'afuna mu kisaawe n'afuna wa naate omuyimbi era asigala yasukka omuyimbi asigala yakola ki yasukka nti omuyimbi afulumya album ne bagigula n'atunda copies nga mmeka. That's why olwaleero Jay-Z asinga Beckham obugagga asinga Ronaldo obugagga because ate ye alisigala afuna lubeerera gojagamba nti ne Ronaldo era afuna yazimba ebizimbe bye no yo omuyimbi alisigala afuna mu talent ye ebbanga lyonna because music bano olwaleero aba Bob Marley balina zi private jets ba Damian Marley ba Ziggy Marley bani naye nga bakyalya ku music wani watata waabwe amba ekitone eky'okuyimba kisigala kifuna ate ekitone ekyomupiira kyo nekikoma weewuliriddeko music heals souls ekyo kyo nange ekimanyi nawe ali mu ddiiro okimanyi nti akayimba okateekamu ebiseera ebisinga ng'oli depressed olina ebizibu byolandiro lyakubanja wewaawo tolina mutolo gwa OTT osobola okuba ng'oteekamu music n'obeera healed okyali ku The Fame Lab era ng'okyali nange Renee tukyagenda mu maaso n'okumanya talent oba ekitone ekituyambye ekitone kiri kirungi kyenkana ki omuntu osobola okutegeera otya nti olina ekitone ekyenjawulo subscribinga likinga page yaffe osobola okumanya videos zetuba tutaddeyo oba osobola okufollowinga biki bye tuba tutadde